creating a way chiche. Neri no byowulira byone endongo sango endongo lwendo bawajiwulira ke walala. You love me so much. So bakola copy and paste. No kwate already biri munda mu computer bazungu bakola. No yongera mbo. Ese bawalo abalangezezzaako. Ne bagende ebwereyo ne babafuna. Yani zigano tambula. Webali. Omayibira ebintu by the way. Tebikoma just sigenda bweru. Mwino kweramu omukisa. Wenoteka mu kumanyi ng'omuntu. Ate nokwa obuganzi tachi yaffe eriwa. Togenda wa muzungu mugamba nkolera. Olwo muyimbi. Yakwata n'obukadde bwa ssente. Nalumba ebweru nakola. Yogera omuntu. Ne bakola oluyimba. Yogera omuntu ensemo. Newadde nebwe yogera lwamutuusa. Ni oyo. Ekisiraninga kinene. Abayina mwe temuli bangu. Nenga yema dokso mulabo nakoledde twabadde naye ku comedy store. Nenda kyakuteyo. Nembala kamilioni. Madokso oyo amaze banga nga bamubanning okugenda mu Europe. Finally kati essanyu lyayina kimu bibiri abebungereza nzija. Tasigaleyo. Tasobola ye wawa. Guinness gwanywa wano obwere. Alinga muno. Guinness nembizi gyali wano. Alinga King Michael ne mayingi. King Michael. Emizimu gyeri. King Michael. Ya kisera ne Abubolas. Beba yimbi embera benyigide wano nenga tebagala genda bweru. Ani? Nomada kusena obulamu bwenjawulo ne family Sweden. Just byayo ne kabono ne sena solo okudda kuno. Abana basigale. Kati embera gye yayitamu emutramatizinga. Era abana be yasetolinga wano when I know gundi. Mukyala Bobi Wine era manager. Amwina mu omwana. Naye amuterezeza nozola bamanyi. Amwina mu omwana. Amwina mu omwana n'ensonga ki. Mukyala we wokubiri nyamala sula beri agine. Eno tukyali ku nsonga za Era nyoze gye buli abana bafe. Kale bamanyi gakedde Podium ekyo kyekola kakati twade tukyali ku nsonga za Eddie Kenzo tezinnagwa ez'okubeera nga bamunominatinze mu awards ennene zingera ddala okubeeza amaanyi abaana baffe nga bwe batatuulidde mbadde ndeyongera mutandise okubeera nga emimwa gyammwe mugisonseka Rema mwana oyo era n'atakola posti era biki era kakati nze nnyongera okubategeeza mugenda kulinda posti ya Rema mugenda kukikola tasobola Kurema mukyala Sebunyago tumanyi obulungi. Ekyo nakyo kimukolera mawulire obutawanika. Posti yakabya gundi. Yakabya Gravity. Gravity yagenze South Africa kuwumulamu na kugula ngoye za mbutu ya mbutikizi. Okay, tugenda kubeera naye ku Saturday. Kunyumiza emboozi ya Gravity South Africa. Kunyonyi. Next time. Ordinary wa kuba waliwo gye nnina. Waliwo busajja. Sente bamusanga ne sente nganda nga busita dola. Njaje kunyumiza. Gravity nawe kamaze ndi star. Nawe star. Star ni wagani. From where? Naye walayi kambabulira abayimbi baffe oba kalera abantu abalala balina kukola nnyo betagayo ka kamera nga tebamanyi ne tukwata ku bulamu bwabwe nga bagenze ne Simo gennyini walayi kimulya olaba Simo yesiba kasawo banangeeze wali onzisa olunaku Ndijjo teyakaina Simo mugambye ebisajja birikanga bisajja bitisa biri sebo kuba abayimbi baffe babajjavula nnyo n'abantu baffe aveeno ng'akibambye omwana munene n'atuuka eri ne bamukola ekintu ekitategereka kakati abantu bali ku nsonga ya Rema Ndijjo Rema obutawanika Kenzo oba obuzibu no ekisookera ddala kimukolera Simo wagambye Rema because wawanika Kenzo aba submeetings already kyekitegeeza nti Kenzo ali waguye yongera waggulu kati Rema yenga Rema naye no making sure nti Kenzo yensonga ki wadola abantu ati nisoka wetegereze kuna ganga wanyumya Ndijjo nyumya banda kakasawoko wabulaze sijja kakwata travel tips Rema mumbere y'obuntu bulamu yani postinze Kenzo nga tata omwana muyimbi munne ati ebiti bingi nga muyimbi munne tata omwana ate mukwano gwe so mupostinga tekyandi mukoze bubi naye wamupostinga akimanyi nti bagenda kwogera bingi because miye posti ya Rema eri Kenzo kyekitegeeza nti Hamozi agenda kumala wiki namba nga nnyogoze okitegeera
kati okay nze kulange mwana agamba naye banaye omusawo ategeera ali ku bigambo by'omugenzi muzaata bye yamugamba omukama yongera omuwumuza mirembe yamugamba Rema bw'oba osazeewo okuva wa Kenzo vaayo birayo ddala obwo buposti kyobo bwe mwekozesa tokukola ndowooza Rema aze kulwange ndowooza yawulira wali omanyi nti Fina Mugerwa ayitambulako ne Sindi ne banyumyamu bali bakazi n'abakazi ate bali bakulu ate nedda embeera gye baatuukako yali ndala nnyo because oli yasuuza munne ne balukisa ne babyeso nnyo ne bagamba kati omanyi obulamu obutugatta bwa ndongo naye Ndijjo nze kulwange ndowooza sikiraba mu buzibu Kenzo butapostinga Rema butapostinga Kenzo nze nganze wampostinga avaako waliwo ex gwota nga toyagala kuwuliza bimufaako nga tomuyinaako buzibu naye nga wamwerabira Rema wano mukwanjula nga Kenzo yamukulisa Kenzo yamanyi anti yamanyi namukulisa ofuna omusajja Rema ye takiwuliramu mirembe anti yakugamba Kenzo yamukulisa ofuna omusajja namupostinga Kenzo ku birthday za Rema Kenzo amanye postinga Rema postinze kwene yawedde anti atadde wembe ngata postinze mwana waffe gwe twakazala wabanga atwagala nnyo ngata postinze mwana waffe omwana yampostinga ye ne Rema yampostinga kulungi Amalu gundi Alia ono aliye ne wagundi Alia te yampostinga Kenzo ola yapostinga ko ne gundi ne Hamuza ato wakanye yampostinga ko naye Simon ogamba ki ku nsonga ya Rema butapostinga Kenzo kati Kenzo level nene Rema posting wa B2C wegase kubali abagamba badama bali mu kuyoza nga tuvudde ku byokuba nti Rema ne Kenzo byaliwo ne ku kino ekigenda mu maaso kimukwatako ng'omuyimbi nti oli naye muyimbi we kino ekituuseewo tewali yali akituuseeko mu Uganda Kenzo yasoose ye muyimbi asoose kati bajjawo biro ebyomukwano ebyo byokukyawagana amuwagire ng'omuyimbi ati ateekeyo ka post ne batasaako caption ateekeyo buteesi ti Kenzo bamunominate nze billion kuba kati ate baneewala n'ampakadi ekisooka balina omwana abagatta ekyo omwana kyo kirina okubeera okuba tebakyakijjawo Katonda yakibawa omwana bamulina naye kati okuba nti nno kati Rema yafuna obufumbo obulala bw'ogenda ennyo mu bintu bya Kenzo omusajja ono ayinza okulowooza nti oyinza okuba okyalinayo okyamwagala so ng'omuntu omukulu mulimu ebimu byolina okwerekereza notabigenda olw'ekitiibwa ky'obufumbo obwo nebbaawo gwolina kati si mu bubi naye waliwo abantu nga wabalesa omuntu nga beesonyiganye nga batayagala kufolowinga bimufaako kitegeera si mu bubi ayinza oba takikola nti tamwagala naye nga tayagala ebyavaawo bibe nga bidda otegeera abantu batuuka mu relationship tebafuna obutakkaanya naye oli ng'ekisolo muwa emirembe mutafolowinga munne gwatadde bikolaki bimuliko byalina festi twalinda netulinda twagenda okulaba Mama Amaro ali mu kuwanikayo birthday ya mwana festival wadde tumanya n'amuyozaayoza olw'abantu be yafuna twamulaba anniversary simanya bawezezza omwaka nga bayiraga amapenzi oba okitegeera ayinza okuba si nsonga nnyo kubanga nga Rema yafuna obufumbo obulala so bw'ova ewantu nodda sayidi endala ate bwasigala nga postinga ono kiyinza okukyakalanya obufumbo obwobyawo abasinga temufunanko kwagala abantu abali mu mukwano oba abantu abadde abafumbo ebaawoka nababeera n'ensobi zaabwe nnyingi muko ng'oliisobola omwerabiza munne oba okumwesonyiwa kwe kwesonyiwa ebyo ebimukwatako abantu bajulisa nti era yapostinze kitegeeza akyamwagala kitegeeza akyamulinamu idea samuweya so olw'okuba kati Rema akuze mu birowoozo n'emyaka kati waliwo ebintu byalina okuvaamu kituufu ekyo kyeyakoze omusajja waisembale omusajja afunye Grammy nomi tulinda mama buli ssaawa mbeera ku peegi ze zonna za akawunti ze zonna noonya ndaba ateekayo mmotoka ateekayo biki bannaati newe kuba ki otuuka n'ogamba mpanisi naye bambi tusaba busala suulayo akantu konna nga kasiima omukulu oyo yembeera eri ku Kenzo banaye abawagizi tukusigala nga tuli bawagizi nesaba Simon wadde waliwo posita zitamatalinga eya Rema ematalinga Rema muyimbi w'amaanyi
era Rema by the way Rema nga yapostinze Kenzo nezimu ku post ezinzo singo tambula okulaga nti zimatali Rema wa postinga Kenzo kikolera ba mawulira bakola olugambo tekigatta ku Kenzo anyway tuve ku Rema naye nga tubategeeza nti bino wabi Rema postinga ba bit Simon Ndijjo tuve ku Rema ne Kenzo abantu abo bali babiri balina ekibagatta ekitagenda kuvaawo bridal and groom katuuse dda munnange osobola okwekwata omanye biki ebiri ku mulembe embaga kati eziriko gawuni eziriko makeup aliko bifo ki byosobola okutegekeramu embagayo byonna biri wano omutwalo gumu era ssente bazitaddeko dawano tobbibwa mukwano gwange genda bugenzi weefunire oyongere okumanya bridal and groom katuuse dda banange kanyumye ne Cinderella sanyu mulabyeko wano n'omwami we banyumira gawuni west ze ziriko genda omanye ebitambula kakati banaffe balam twabadde tumunoonya nga twegamba yesu w'abayimbi aliwa yakagawala okubanga buli muyimbi afuna obuzibu avaayo n'atabaganya n'akola ki mu nsonga ya Kenzo ne Ruba lwaki tagiyingiddemu finally takyagoba fulani oba ddiiro zika wansi wa bukadde 10 yakagawala era endongo eno ogiraba kati naye asosola nti gundi nti sijja mukola nti gundi sijja mutegeka naga nti oyo gundi oyo angattako agende wa bajjo alenza n'okutegeka naye nga mission taliyo ye promoter asinga olugambo wange ate bamweyabiza by the way bamweyabiza omanyi abasinga obungi bagendeyo nga bali mu bwetaavu kati ne okumanya bbala mwalina olugambo Didio mumanyi Didio kota wafu yali awo wabwero ba yali azze kola mu bisale bya gravity awo asanga Lydia kakati oba bakwata baramba nze waliwe yangambye nti biga yantunuzaamu empita ti waliwe empita ze batunde nti simti buliwo tiyinza n'okugamba nti biga ndo bamunyetize mu Grammy Awards sisobola kyogera akyogedde sisobola kyogera twali wano nangamba biga yaddako nti waliwo empeteze ez'abayimbi ezagikutunuzaamu buli wobeera ku muzindalo buli wobeera ku radio ng'okuba nnyimba ze empetezo zisibuka makinti bagamba Kenzo muyimbi wange muto wange ate ne Ruba muganda wange ezaabwe so president ne government tebaali babi era mubadde mukiwulira nti bawa promoter sente kibadde mawulire tegakyali mawulire si mapya so but compensatinga buli omu okusinziira ku kyeyali afiiriddwa ndowooza mwami Ruba ekitone nnyo bamuwa miliyoni wakati w'olusanvu n'olunaana nga ziva ku sheeyo ey'ekololo eya festival eya Kenzo era ensonga lwaki bamuwa sente Ruba yandize wa Kenzo n'amugamba wadde government yansasula badde nsaba omulimu guno nga we naleeta idea eya festival ku kisaawe ate ogiranze waginzigyemu kati ogyekoledde nandibadde nkusaba onfunireyo kuki ompeeyo akasente miliyoni nga 2 olwakuleeta event yange oba 3 ye yali asuubira sente meka nga promoter mwami Ruba n'ekirala yasabye Kenzo obukadde 4 Kenzo namugamba zaaki nti ze sente ziri ze yafuna busambambiro naye tutegeka emikolo ne tufuna abantu 10 okola 10 nga bateseemu miliyoni 2 tewali akusasula sibe bisoose abantu bategeka shows ne bateka miliyoni 2 ne bajja mu 10 ne kati government ekuyambye ekwada $8 okusoloza $8 mu kivulu si kyangu kya bugunjufu oba kyandwadde kirungi ebyo byokwekaabya bonna ebyokwetwala mu kooti ne babivaako buli omu nadda ku drawing board n'anoonya sente ne bakolagana kubanga promoter yeetaaga omuyimbi yeetaaga promoter I think kijja kubeera kya bugunjufu n'ebyokukwata kamulali n'omuteeka mu ngalo n'okaaba notandika okukaaba ng'omwana omuto bonna ze ndooza kamulali kubanga kaki ekyandibadde kinkaabya why would I cry mpozi nja kukabira maama wange owulidde bulungi nagambye nti waliwo gye batunda amaziga n'ompakanya balamu yabaddeko mu Kampala baliwo tebalina kye batatunda okuva ku bukoowe obubina ebbeere eriyimiridde oyagala ka beauty sport byonna Kampala bitunda kati batunda maziga ate balamu wayogera balamu okitegeera kubanga balamu mujulizi mu nsonga za sente ezo
si yamuko promoter abasinga ofuna sente balamu teyali balamu yafuna wano ku gundi ku e-concert yalina omupiira gwa France ne Uganda yafuna Messi yasinga yasinga nje ngamba yomu ku basinga ofuna kale tukomawo tugenda kukumbula abantu abo June naye toyogera nawe yogera ku mpewo abantu bamanye obulumi bwo naye bwetudde no ngo ngamba kundi ne kundi omwana oyo mulaba Judy sibasanywa bago ekapeka fande kalimbala kwa naye Simo oli mu sente ezo twazipikanga abo walayi bwe zajja kati kwe kwatula ngamba safuna ndi bunyevunya Judy kakati nafuna ndi nijja kubigamba bituufu wave South Africa nongamba Judy lero ku luno ndeeta oba yagala kumanya mekazi yafuna nonya jajjaragadi kankwanjulire senga mirembe owa mirembe natural research products amakago kayuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa abo ba Sunwa Tours and Travel bebeesigika mu kubuukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo kola kago okuva South Africa basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. yawumulamu kati amusanga eri gyamwambaliza nze natyamu banga ajabizi yali ennaku zino ntyamu naye nga tokyatya bakulu bo tewandi bakutenda Sunwa Tours and Travel yebateekamu amajja batugamba nti gwe anti gwe tusuddeyo tubadde tuyinza okwogera oli omunaye anywa kuwala gyali mu ndeeri amwita Andrew Levels tugenda ku Levels ane leero tuli ku kasiki oli omugagga wange yali muno Dabani July ennaku 3 ne mutwala mu mabaala Caroline Makamanyi nina ne Wandira nabagamba nga bawe ecupa ecupa gimanyi ya mitwala 25 Wandira ecupa naki kalo bamujje ku luyimba lwo bamujjeko baluwa ddala ne bateekako Phoebe oli ate kalo ne bamuteeka ewa Phoebe simanyi Phoebe asobola okwentertaininga ndabanga tasobola kwentertaininga malo gaabo wansi abo nabanga Phoebe asobola kwentertaininga ne maturity ebulamu tewali asobola mukkiririzaamu show ey'amaanyi ekyagaanyi okukwata wano ate nga y'amaanyi lwakugikyusakyusa gundi bantu
kankwanjulire Senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakago kayuga oyagala kubulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa abo ba Sanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo kola kago okuva South Africa basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Kasalabe kyamu kidula lwashineda Sanwa Tours and Travel bakugamba nti munange besige bagenda kutuusako ebintu byo bagenda kutika kagoyo bagituuse nga tewali kintu na kimu kibuzeemu oli South Africa oyagala bitumya kuva Uganda babikutwalira oli Uganda oyagala bitumya kuva South Africa babikuleetera wabula ate saawoka munsi yona Sanwa Tours and Travel genda Kempton Park gwali South Africa buza mwalimu ajja kukolera buli kimu gwali wano muganda ngenda ku Adonai Plaza buza mwana mwala gwe bayita Winnie oba mukubire ku 0700 35 South Africa bali mu Black Friday osobola okubira Winnie n'omugamba Winnie njagala kino bwe kiti kitike mwalimu Sanwa Tours and Travel egenda kukikuleetera mukubire Winnie oba genda ku Adonai Building osobola okubanga obuza mwana mwala gwe bayita Winnie asobola kwasaganya ensonga zino atenga mwalimu abeerawo nnyo n'omukyala gwe mu kalango Hajati omanyi Hajati oyo yamala buli kimu Hajati oyo nja kunyumizaako emboozi lumu nga si yakumpe omuntu omulamu nnyo era yaganye abantu ayaniriza alinga mwalimu ate mwalimu ye ayina olwali lwonna nenga mwalimu kyakoze because South Africa bali namalayo nga buli yomu atendereza mwalimu akolaga nti wakwasa mwalimu ekintu kye kituuka bulungi e Uganda we basindika eno bituuka mwamaje gwe nasanze nangamba bannayo omwami oyo mwetaago omwamaje yali akola farm ebintu ebyo naye abijja South Africa omukulu oyo yamuleta wamaje muntu munene mu ggwanga muno mwalimu yamutikira ebintu bye namusanze tuli mu kwogera mu yakudanga munayo mwami gwe mulanga yeyandetera ebintu byange by'okutegedde nakugamba nti Podium gyekwate munnange okyusa obulamu tuzeeyo ku balamu azze ku nsonga za Big Eye ndowooza nzikuwooza ogereko omanyi Big Eye wano omanyi Judith toyina mpisa ovoola n'abayimbi abaddala saabayimbi balamu ayinza okukuwaana n'ogamba nti oba nzaaliko omayagaze n'agamba Big Eye ye Wizkid we Uganda aloza okulimba yewunyiza Big Eye okulwanira ku stage ya Kenza agambe nti eyo shook Big Eye naso okukola eyiye era yedde tuzaako Husband Material Festival Judy njagala nkubuze soko linde kati Judy mpaya abayimbi abasajja 10 soko lindeko Simon mbabulira mba temwagala kunyigira abantu temugeza ne mutwala sherugogo mujiteeke kula bonita eya Big Eye mujiteeke wali kugundi kupapazi mujiteke wamubate mwagala ntondo ku bantu ebyaddala naye bwe mugenda ku cricket oval mugende wa Judy tuli wano ku TV mpaya abayimbi abasajja 10 abayimbi abasajja 10 bogere 10 Lutalo Bebe Cool Kenzo Mayinja Misachi Alutaya Victor Kamenyo genda kusonga endala koyogedde Mayinja ne Lutaya wetondera Mayinja ne Goni ongambye abayimbi tongambye abayimbi si bayimbi tebayimba sabayimbi Big Eye kale ne Big Eye tomuteka mu kategoria ya Mayinja na Kamenyo kabambirwe namusanga ate no yambuzaako bulungi era nali manyanzise nabulaba omutima neguva sabayimbi asoka netowaza ati yagira ndangana Judy muri mutieyo nagantize kula banze nze sikyalwanira bye stage Big Eye obaze sikulinako obuzibu naye olumu amazima geetaagisa Wizkid wawa ono Simon Ndijjo naye bambi oluyimberwe nga tebakola challenge angenda gikola naye interviews zikise interview yomu ku bayimbi abasingo training ku social media ku lwomukaaga agenda kubeera ku TV yawe bangambye gundi BBC East African Music kwagenda kwa ku program eyo that is how far Husband Material ate weekend eno bali ku TV zanjawulo zonna
Abali ku TV zanjawulo nnyo nga buli TV erwana mu hostinga Big Eye. Fetufudde. Obenja muleteko mu bukedde butya. Big Eye tekole ne mukasalabecha. Tolaba nti kasalabecha tetukyaza. Wallahi Simon ozolokola ekisoboka Big Eye nayimirira wano. Natubeera kaabo banaku set osagane Simon aizo kakasa kibanga. Ate otunamuwana tusussawa bajja kunyiga abantu. Bonna abayimbe balabanyiga. Waliwe yankubira. Nangamba kale mwana amanyi gemuteka ku Big Eye gwensinga no. Naye wallahi Big Eye bulogo. Adalaika yatuloga. Obudde bwetwogera ku Big Eye tetusobola kubala wiki nga tetwogedde ku Big Eye. Naye nga kiki kyalina kiki kyatugamba. Azibani material. Oluyimba olupya baluyita wife material. Azibani material. Nsuubira nti mu mwaka ogujja naye ategeke kanivo. Kubanga asobola kubeka nivo ye Lugogo ekololo ba Lugogo whatever akubeka nivo ebyokulwana biveeko osagala kuddamu kulaba gwe muto wange nga weerwanyise ebyokulwana byali byadda. If you are not comfortable what oli musanyufu n'ekikolebwa bibi. Okay. Yes. All right. Kati Big Eye alinga Wizkid waffe. Big Eye Wizkid. Wizkid wano mu Uganda tumwita Wizkid. Big Eye alinga Wizkid. Abaka okutegeka ebivulo akonye mu stamp. Gwe Judy gwani. Naye so bala muteka Wizkid next year tulabe. Bala msigwe tugenda okujja. Ano kinjagala abantu bakakasenti no Big Eye wa amaanyi. Bala malino muteka. Bala mwalimu ebyobufuzi. Ayinzo munajiwa muntu mwana. Ayinzo mulemesa. Kati kankubulirako Simon Ndijjo. Okusinzira ku Big Eye obunene bwe akole festival ngeya Kenzo tugenda okola tugenda fe twagala kola gundi Big Eye saba yimbi ready agenda kutuleteramu biramo kuchikirira ne DJ na malakola tuli yakola naye ba DJ baba aina kaima wagamba physically fit Simo physically fit echo nawo kye kimukwagaza atendo aina wagamba muzibe tuli mulavu no mwana muzibe Simo tugenda kushamia malende tugende kwali mulabi wakakoze shamia malende tugenda kushamia bawa atakabira omwami huyo omwami nno amaze okuva omanyi nasemba kula shamia malende twali ku gundi yabazo bizondo walieri ku lokutano ngendo kulya ku simu zito omukyalo oyo yalabikanga muzito ngendo kulya ndo za kumande ngabaga bamuwadde ekitanda obuzibu bwa so kuva ku mande ali mu ddwaliro wali Rubaga omwami ya muliko era tavaawo atuddawo naye omusajja oyo namwagala manyi baana mwe muyina nnyo akajanja kati ono omwami omulaba anzijukiza gundi anzijukiza omwami gundi bakireke honorable Namboze omwana yakubye busawo n'okitegeera honorable Namboze mwami bakireke tamuvaako naye naffe wano waliwo omukozi kakati noono mwetegereza oli ku payiki Made manyi yakola kasa yakola bino yakakana. Aliwo yena gwe acha muliko nnyo. Nzono gwe ngamba mulala omugatali konfufu. Ambade manyi wa mugoni. Muna ya nenga parliament eyo erimu ababaka mikwano jange bemanyi nga bo balabirawo. Abaka mikwano jange nga bomba manyi. Mama. Naye bambi kiki kitawanya shameme. Omwami omulaba. Naye nyumidde wa honorable Boboli. Kubanga juzi twali wali kugundi ku erugogo wali eri. Ngendo kulaba honorable ayingirawo mu bitibwa. Omanye honorable ino kwako nabawujjo obunyamaawo. Ayingirawo mu bitibwa bakibyo n'omwami nenga azimbiramu wakati awo nenga aha. Yes anyumidde wa honorable omukyala. Okay. Ku koti kakati agaberu bagagamba katani. Agenda suuka jase enjawulo eriwo. Embeera afunyewo ku njawulo. Wabula ekizibu nti obulwadde obumuluma bwe bukyalemye abasawo okutegeera. Tikyalumbu yatana bitugamba. Tikyalumbu yajja tugamba nti bamukutte. Era abasawo kibasazzeewo kakati bagenda mujjako sample z'omusaayi yo. Naye oredde muzito. Ese soka kati ne bya bulijjo bamuka temple kyako temple badde jerinya nekakana nekakana ninga yebwe mwazoka agamba sina ki puli obulumi utaka weli mu ggwanga agamba puli obulumi so musawo we amukolako agamba tukalinga test mu mutwe gumuluma faako ne wabanga atambula ne wabanga stepping okuva wano okukoka ko bimbo okunaba bamina kwatira mu kwati waswa tamza bigero kulinya wansi step yokubiri obulimi bwabungi tambula era twebaza okuba nti kisaa kino kyokuba ngaombaka alumisibwa bayimiridde naye era tubagumya nti Mungu oyo ali waggulu ajja kubakkiriza
kumbaka ajja kuwona omukono kalungi addemu awuuze. Judi buli muntu yeetaaga okuba nebbaawe naye nze owange we mukuuma ate aneetamwa bwetamwa agamba ki zo ino n'oba ogenda nti nanki nagiridde wano olina okuŋŋamba naye nga jjala kwebaza nti wanaona batulaba essaawa zino nga gwe watezedde ogamba nti kati emboozi yakushaba nja gikunyumiriza ekyabadde mu state house byazibuwadde kushaba yatuuse empaka eyo era teyabadde nga bakiseka badduse yeevuddeko obuzibu nga byeyogera ku luli nibyeyogedde banne be yalayogera kuma gye bali tebikwatagana pulezidenti n'agamba nedda obutale bwonna bwonna obuli mu Kampala nga bwa gavumenti budde emikono gya KCCA. Kushaba wange asigalawo kushaba agenda sigala ng'omusuubuzi naye mulabye agumya abantu mu mugundi mu katale kewino waliwo kye bagamba nti omuntu afiira ku bbala limu kati olukomyewo ate omanyi babagambye bannaye kino kye bakoze kye twasabiriranga edda obutale buddemu mu KCCA ne bagamba nti okakasita abacelebratinga abanyize nga banyize bati embeera eriwo. Senga Mirembe ali wali akulindiridde abaami ayinako yabaleetedde ak'enjawulo yabagambye nti gwe omwami akuleetedde kaberenge super lubalula agenda kubanga akolerako ddala naye ate mu nsonga zino munnange yazikukuukira ddala ng'omwana omuwala adibidde ku lujja ekintu ekyo kibi tokkiriza kusala abazadde bo nga Senga Mirembe waali olaba emyaka gigenderedde onoonyeza omwana abuze emikisa gibuze toweebwa totambula Senga Mirembe ebintu ebyakugamba nti genda amaziga gakomako olwo lw'ogenze ewuwe asanga wali empererwe bwetuukawo mugambe nti nabadde ku podium wabula nalabye Judy ne Simon nga bagamba nti gwe asinga mu kintu kino Senga Mirembe ate munange oba mukubire ku simu ezo zolaba Senga Mirembe agenda kubanga akukwasaganya ne Mamuli Katumba naye agambye kwali Mamuli Katumba omuyimbi Mamuli Katumba osiriseemu nnyo simanyi kasimu naye yankoowa simanyi lwaki Mamuli Katumba yanoonya ku ssente simanyi yazifuna omanyi yazinonya mubana ebivulu ebyagaana nagaana nedda sijagenda ese muna struggle nnyo anti yawanikanga ennyimba ezo Katonda ono agaba obulamu omulundi ogwokubiri si eyo Mamuli Katumba gwe bawozanga nti tasukka mwaka guno takola akagaali yakavaamu akubalaga wange akagali yakavaamu ngenda kunonya kutwogere wakiri atambula ku miggo naye akagali yakavaamu abagaba respect muzeyi wa kazi ng'agaba respect Mamuli Katumba gundi yali amukutteko naye simanyi bayamufunira kantu onakubidde ku Sempijja yali amukutte kuttekawo nga yasirikanye nga bakuba nnyo tone ekikono bamuwa kampuni y'obuugi ne bamuwuliranga mu development board yakola akazindalo tone Sempijja okumanya kuzibu omukulu yali amugamba kampuni agiteeke gundi kapeeka n'agamba nze sikolera mu kyalo kampuni ajagala wakaliga kuba veterani naye gwe tone omumanyi enewe Katonda fa tone Sempijja kale kakati embutu y'embutikizi wano wewalikinyusi embutu y'embutikizi bwaguga bayongedde okubanga batugulira tiketi bwe kyali wangaali eyo bino ebintu byaffe abantu baffe tubalaga mu gataliiko nfufu batugulira tiketi olwaleero Century Properties etugulidde tikets baganda baffe ababikkirala batugulidde tikets sinnalaba ku bantu bange omugagga golwa sinnakula abantu mwena batugulidde tikets in bulk mwebale nnyo mwebalire ddala naye munnange Simon abantu bategeeze nti obusiki bwo bwatandise tubadde tutalaaga era olwaleero tuli gundi tulina nsana gye tugenda okubeera nga tutambuza enjiri y'embutu y'embutikizi twabaddeko ku Prime Gardens enankuwadde twaliko muganda leero tuli nsanje eggulo tubadde nansana tuli nsanje gye tugenda okubeera ekiro kya leero wonna tugitambuza emisana n'ekiro we tuvaayo emisana n'ekiro ne tugenda mu bbaala abantu bawangula ebirabo oyo nno jalibu Judy muna ekisinga okuba ekyakabi ffe buli mwaka tuyamba omuyimbi atandika bakaming bakompitinga asinga tumuwa akakadde k'ensimbi owokubiri tumuwa $50,000 kati buli gye tugenda tujjayo abayimbi 5 abagenda okujja bakompitinge mbutu y'embutikizi bwaguuga gemaanyi ga bukedde famu embutikizi lwa mukaagalo no kiggwera wano mukwano embutu ate bafani bafe abanasooka kasita obayingira bwoti obayingira studio za Bukadde
okuwezanga pulizenta gwoyagala okitegedde okuwezanga sunabeni okuwezanga maswanku nga sebwato nga singa mwana mwanasitaimona newekibuga baluwa bawagira nyanya baluwa bawagira nyanya bwatigo wagala nyanya ekinyanyanyanyaki lunaku lwa mukaga basibona bengebo tubasaba ekintu kibujokacokacoka mujje tugende mu budu y'embudigizi nga 19 olw'omukaga guno ku mutu y'embuti kino kivuyo tekibanga kigalabera mu luguudo sonabeni agenda bayo nedikenzi agenda bayo mujje mulabe omubanda wakabaka wakabi naye ayinza obbayo mujje mulabe kwa dikenzi gwe bayambaza engule ez'amaanyi abantu bennakawukanga bulijjo tutera okukola emmotoka weezi tutaddewo omukisa bafa abakubi b'amasimu ku leediyo tutaddewo omukisa abantu mujje emmotoka wezinyikisa kulw'omukaga sawa 2 okugenda kugera kuba mutwalo mujje tugende tusanyuke nga bulijjo tubadde tukola bwaguga akaseera kano nga nalogo aisha olw'amasimu ennakawuka obunga abantu ennakawuka ennaku z'omwezi 19 olunaku lwa mukaaga tugenda kubeera ku luguudo wakati indasitule yakugatira okukedde n'embutu y'embutu abawagizi baffe abawagizi babukedde fama bannange tubakoowoola tukeere nnyo olunaku lw'omukaaga tugende tubeerewo bukedde yaffe bukedde olupapula bukedde rediyo bukedde tv ekyamazima nga bukedde tv ne bukedde rediyo batuweereza bandi bamaze nga batuweereza bulungi naffe tulina babeererawo social media platforms zaffe ez'enjawulo wano wendi nna bendabaku wano abantu batwagadde nnyo bawongedde ne bagaye mbulema tumuveeko saima bagaye weesonyiwe reema kakati kuliko Violet Nalubega Violet Nalubega agambye Violet Nalubega agambye ali Saudi jatulabira kuliko Mulo Walter naye atwagala nnyo Sally Levin agambye weri Antone ne kwali kuliko Nantongo Jackie agambye Mishamimu yandibanga dda yasali lubuto etumanyi Namagembe Dorothy agambye Muzito Shamimu Muzito bogera ku honorable waliwo no Fabio Capero Fabio Bob agambye story ali mu bendo oyo kale isoko inde banji babera waliwo anabadde Caroline Kyomuhendo Shadia kuliko Katsime Goleti so banji nya batwagala era batulaba Podium yafuka international batulaba museze njalo South Africa era nga tubakoowola South Sudan kwebali Team America agamba ki Team America alifine nyo wamma tubategeeza omudabira muno mugamba nti America oboli ludda sendi wewe ekola Simoni Miss Kavi Africa ziri muno banange bonna abavuganya Miss Kavi museze enjawulo eza Africa owaffe yaliwa bazze muno okulaba nti ne bakompitinga owaffe yali mu bulaka alaika wafe ye wabulaka mudinka wafe ye wabulaka wuyo yambadde gundi empale ya black wansi black oyo yalanikanga byakusaaga wafe akyali ebya wallahi bibulamu gundi bibulamu vibe ya Kiwanda owekigali owegundi owekongo yo watinti era nga abakongo ono we Burundi ezempaka zisinga honorable Kiwanda zekubuula ono ye wafe we Uganda obona ntani waliwo mudinka okimanyi kati ya honorable Kiwanda yandibadde yatutedda motion yandibadde yagadde ddanga ali ku byesubo nabo yandibadde n'okukola motion mu parliament esima mutegeswa Miss Kavi okuzereta eza Africa ozereta mu Uganda wafe akyale ebya yoyo wafe akyale ebya no waseguyo no ono wewa oyo bayise oyo mugambe bayise bakavi ono wewe no mudinka sebo okusanga mudinka wa Kavi omudinka yeta bano badinka bakulide mu Uganda bwana ku Simon wamma balage Kaviyo balumye wamma abakiikiridde nayimbira bagundi ebulaya eyo si bulaya ati ebulaya Bible tebikiriza ebulaya bayina buli muzannyo osanga ne bali eri olinga akasuka kakebe wati nibaga nti ogumuzannyo naye nga tubategeeza nti Miss Kavi Africa atandise empaka ziri mugiya naye era bw'olaba booti naawe osobola okumanya n'ogamba nti ekirungi zino empaka osazisa maaso
gwe kenyini ogamba naye mu butuufu leisure activities that St. Augustine disapproved. Nsinzeeko kale banaffe aba Biva Organic bakulindiridde bagambye nti basobola okutuusako eddagala wonna wooli osobola okubatuukira bakola deliveries mu nsi ez'enjawulo. Biva Organic bakuguka mu nsonga z'ekikyala bajjanjabira ddala abakyala abalumizibwa nga bagenda mu nsonga ate bannaffe abaami babaleetedde ka wake up zuku kadduka bunnambiro ogenda obeere nga weefunira ekintu bwe kityo okubeera nga ozza obulamu engulu si kyekyoka n'endwadde endala nnyingi nnyo nnyini ddala bazikolerako ddala bakuguka mu butonde wali ku Access Building opposite Hotel Sojovalu okulinana enkulungo ya Kabaka mmere yaffe era osobola okumukubira ku 0752 624 Dr. Richard Senjube yangambye Simo ka wake up ako abantu nga bakenye baketanidde ka wake up gendo kamubuze Dr. Richard Senjube ajja kakuwa waliwo bakozi bannaffe babiri wano batwagala nnyo mbamayita Tina Shira Namubiru tava ku Podium then Agatha Muhaise batwagala nnyo era banyumya Podium Agatha sewo mu control room Agatha Muhaise ali waguleyo omanyi kampuni eno nene nnyo kati omanyi okukolera awantu ate nga ne bakozi banno nabo bafaani bo ng'ate banyumirwa byokola kandiserebu mu katundu mwembi tugende ku gundi ku Amalula naye yo nga tava Uganda oyo tava Uganda we Zimbabwe we Zambia Amalula notisi bazijja wano notisi bazijja wano mukwano gwa MC Esco tava wano mu Uganda baziza edikende omuku bayimbi basinga otegeera wano manyi Winwaji ekituufu oyo fire baby era botamutegeera tojja kukola ki katubalekere Winwaji nenga agambye ndi Kenzo big up okwali wa nominated Winwaji nga kalubali nga pesa. Hey, what's up everybody, my name is Roberto. Have you seen my so sweet and fine like